otugambe nti oli tiimu Mpuuga tetubadde ku mpewo njagala okakasa ensi yonna ekyo ekikuwagiza Mpuuga ekigambo kimpagiza Honorable Mpuuga kumunyigiriza bamunyigiriza era ne Kyagulanyi namuwagira lwakumunyigiriza kati olaba Honorable Mpuuga yafuna ssente nga zifunye mu mateeka abasajja ebitaano tebyava ku akaunti ya Museveni byava ku akaunti ya Parliament nga babiwa Mpuuga ng'akasiimo era ne batuula ne bayisa minati singa ssente baziyisizza. Museveni yazikwata n'aziwa Mpuuga amukolere ki? Ssente zaali mu mateeka naye Kyagulanyi n'anyiiga nnyo naye nga naye yennyini zazaafuna tazibuuza muzimpiira muteeka ki azaafuna ziriwa si musaala gwe nga MP bwe yali mu Parliament na ssente ez'akasiimo yasasira ez'akasiimo mu Parliament zifuna myonizi nga 2 nezigwamu ng'akyali mu Parliament yababuuza mbadde sikimanyi kwakiŋŋamba ssente zino zennyininyini zaafuna nga aba leader of opposition ensaasaanya yaazo mwali mugirabyeko Kyagulanyi alina zaafuna ng'aziteeka ku platform alina zaafuna buli lw'obeera ow'amaanyi ng'ovuganya President Museveni abagagga mu ggwanga muno bakuvujjirira ensimbi mbadde simanyi ne badonors bakuwa ssente naye nga tebaagala kubamanya yalasaddeyo n'azibagamba naye ebintu byensaasaanya okujjako ssente za sitooka okuzirinnyamu ennyonyi ne famire ze ssente zaali badde zigenda ba foot soldier ssente zaali badde zigenda ba buloga ba NUP n'azibawo abaana tebafuna ssente abo boolaba zirinyisa nnyo ennyonyi gwanya gavumenti ssente ezo zakozesa okulinnya kati njatuganakola mulimu ki iyisebo ekisooka oli yakola dda osobola okuwulira emirimu gy'akola n'ekirala ssente ezo zalinyisa ennyonyi enkya n'ekirala ekitwala sooka omala okumpuliriza omusajja gwe bayita Job Zilink akuba si muntu wakweyogerako konsati eyo ekitone nnyo ina okuba nga yamusaze myonizi nga 350 nga yamusaze myonizi 280 ku 3 obaluvu bazitiketi zokka Kyagulanyi abantu beyatikka nga n'abamu baali tebeetaagisa kati nobya n'eri mukazi otwala waali omusajja n'omuteekesako etiketi y'ennyonyi ya mukazi wo kale mukazi we yagende naye abalala bagenda kukola ki promota n'abanga tiketi zokka zaali myonizi 10 n'okudda waggulu promota omulaba oyinza okusiitaana okuddamu okumuwuliza Job Zilink alina ekibanda ekiwola ssente naye sirowooza nti ekibanda kikyalimu adaako ennusu Kyagulanyi mu kintu kya sho y'e Bulaaya ye yafunyemu kuba yo audience ekulaga manyi nze nakolako enkuuka nga nina abantu nga nina myezi 5 naye ng'ensazi naye nga numbers bagamba yafunye nasiisi w'omuntu lwaki ngamba nti concert ya London ogamba nti ya floppinga toba mukyamu sho efuna ddi otaddemu 5 ofunye 6 otaddemu 3 ofunye 3.5 naye concert kasitoteeka myonizi 2 n'ofuna ezikka wansi concert ebekoze eki sabanzije ssebo omuwagizi wa Mathias Mpuuga tukyalina bingi byetugenda okwogera lwaki totegeka Mpuuga ono kakati otegeka nnyo abanyigirizibwa kakati nga be nabategeka wa kubanga era Mpuuga bw'aba asinga badde ayimba era badde ogenda kulaba ekisaawe nga kiwuuma kakati ekisaawe nga kiwuuma wa kakati kankikugambe Honorable Mpuuga omulaba tayogera nnyo naye obutwogera bwe atera kwekwogera ate tayogerangakokko n'ayokya ofuna bulungi mpulira kakati olunaku omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu lwe yateekawo embeera ku Mpuuga lwe lunaku lwe yateeka oluwenda President Museveni okuyingira mu NUP kubanga ababaka abalala bali mabega wa Mpuuga era agenda kubaalagira Mpuuga bwe twogerera agenda kutwala abantu mu Parliament
mugenda kukiramu yenga mpuuga tiimu mpuuga Kyagulanyi Ssentamu baba nga alina ababaka 57 sikyogeredde wano tasobola kuweza baanaaweza 3 ajja kusiitaana bw'abaweza kijja kubeera 226 anti Kyagulanyi mpuuga agenda kwesimbawo kuba pulezidenti ekyo sikiinaako bukakafu naye okusinziira ku indicators z'olaba alina kyaleeta ekyajjisa omukolo gwa Kyagulanyi mu Crystal Palace byali ebintu nga bibiri. Ekimu security wise, ekyokubiri mbeera ya budde. Ebulaaya obudde tebunaba kutereera bulungi, essaawa yonna enkuba eyinza okutonnya kiri kyali kisaawe. Kyagulanyi we yayimbira ku Intercontinental Hotel kyekifo ekyasinga obunene ku O2 mu London. Era kizibu nnyo okujjuza ekifo ekyo, n'olwekyo nti kyova olaba nga abantu bagamba kyagenze mu likodi okujjuza ekifo ekyo. Katulenge tikiti twazigula before era tuzigula online, naye kiri ekifo kyali kijjuza nnyo. N'olwekyo ebimu bw'aba ayogera tayogeza bukyayi, naye ayogere ensonga Kyagulanyi alina ensonga ze lwaki teyayimba mu nkuuga. Ezo sijja zigendamu. Omuwulidde omukulu ali bamuyise Patrick Bwogere ali London, UK. Kakati omukulu Patrick Bwogere we bali kulambulula nsonga, naye ensonga zoyogedde tezimumatiza kubanga osobola okubanga abantu baguze tiketi za kugenda Namboole n'ogamba olw'embeera y'obudde ne security wise tukyusa abantu tubateeke ku Africana basobola okujyamu basobola kujyamu. Kigambo ekituufu taanaapu yalilo bali wansi okusalawo okujja embaga mu lujja tukiteeke mukiro. Ngenzeke wa Regi kati mu marathon dakika tulina nga 3. Regi concert MTN yagivaamu, Nobert Events yagirimu, yasooka mu kusooka n'agivumirira ne tulaba ate nga azze agiyingidde. Awo wennyini abiti bapromota lwaki mulina omuze guno, omuze ogwo ngukulabamu osooka n'ovumirira ekintu ate n'omala n'okifuna kuba kati Kyagulanyi wagamba omutegekera era ate oyinza omuteeka ku kasukaali. Kiki njagala ku nsonga ya Regi. Omuvubuka oyo azze anvuma ebbanga lyonna. Nobati oyo omuvubuka oyo ali mu show ya Regi era sigenda kumwogera kubanga ensonga ze azikwasa baloyazi bange, saagala kumwogera kuba kyayagala azza kuvuma ekyo tugibukeeko tuginyekudala. Kale otubuuseewo ensonga ya Lwasa waliwo omugagga yavuddeyo n'amuwayo obukadde 10 n'agaana line 10 enda dinywamu mwenge ku bizibu byonna zisobola kummala. Agamba bugingo tamuwangadde n'ekikumi wadde yagendayo. Kiki Lwasa? Omukulu Lwasa omuntu naye yali afunye ku ssente, amanyi omukulu Lwasa embeera gy'alimu. Manyi teriyo kintu kibinga kubanga balinako ku ssente ezikuggwako obanga balina ku tutundu erikuggwako ne Bayibuli omuntu oyo emwogerako aba asaana kusaasirwa. Kakati omukulu gwe bayita Lwasa nze mugambe ekigambo kimu, abakyala abo kubeevuunikako abangi ennyo si kirungi, abakendeeze. Mukama n'abanaaba amuggiddemu naddamu n'afuna ku ssente. Yeesonyiwa abakyala n'ebintu ebyemererago kubanga ali mu myaka akuze, waliwo ebintu byakola nga bimuweebuula ate nga muntu w'abantu. Lwasa oyo gw'olaba ssente ze yazifuna n'azeeriira n'azikolamu ebintu ne ziggwawo mu bulamu bibaamu. Era omuntu atafunanga ku ssente yasobola okunenyani, naye mbadde nsaba ekyessente okumuggwako ate kireme muweebuula okutuuka okubanga obeera mu kamera bakuwa millions 10. Eyo embeera yakuweebuuka. Nze mmanyi empologoma
enjovu ne beekoggeeta tayinza kwenkana mbuzi era ebeesemberera okwenkana ente era wakiri efiira awo. Nze mbadde nsaba akyuse ku strategy gy'akozesa aweebuukamu ku bintu ebimu byakola era mu kamera bakuba minutes 10 ku lwasa nga byali nze mmanyi asobola okuddamu n'afuna ssente naye ng'akyusizza ku nkola. Enkuuka bagigubye mutwera kuddamu gitegeka kakati nze envaayo nenyiiga omuntu nannenya nti abbe yanyigire bwere mba mwewuunya nze omulimu gwange wakuteekateeka bivu nkoze ekintu kiwanike Kyagulanyi mu bbanga ate gwe n'okozesa omutima gw'okutagala kufunamu n'ogaana okujja essaawa zino Katikkiro yayimirira ng'abantu bakutte ebipande kubanga nakimanya Chairman Nyanzi yabikola kubanga era kinali njagala nga Kyagulanyi balinnya ku stage bonna bakole ki bawanike ebipande tukume omuliro mulaale beere mubanje kubanja kutya ebyo tebiriiyo ebyo bwezibwozi omanyi kati social media eno yafuuka buli eri ku social media alowooza mugezi bebamanya omuntu agenda okuwa omutwe obutwa bebamanya abo bateze ebbomu bebamanya Kyagulanyi bagenda okumutta Kyagulanyi senta mu gavumenti eno ng'esazeewo kwagala okumutta obusobozi beebulina esobola okukera ku makyani n'ensindika abatulina bayingire bwe ne bamutta oyo gasiyawo ku social media oyo tasaana kwogera enkuuka bagamba mbu Katikkiro yayita abatesitesi b'enkuuka kubanga enkuuka ebyaliyo byonna byonna people power yawamba enkuuka Katikkiro simanyi oba yakikolera mu mutima kisimanyi oba yakikolanga Katikkiro oba ng'omuwagizi n'agamba atya n'alagira ab'enkuuka n'abagamba enkuuka eno nti ndabange twali badde tugiddiza ntugyetegekera tugigyemu bapromota kuba bapromota bajja n'ebigendererwa byabwe ebirala era teyalimba kakati ebigendererwa byaffe Ssaabasajja Kabaka Katikkiro agamba nti yazaala ba NRM yazaala ba NUP yazaala ba DP aba FDC kakati abawagizi abaana be abawagira Kyagulanyi be baleeta ebipande ne babiwanika nga babagamba twagala Kyagulanyi ayimbe baba bazizza musango ki kakati Kyagulanyi omukulu Katikkiro kamala yonna n'abagamba siddamu okulaba promota yenna mu nkuuka olw'ebigendererwa byammwe oba yakikola ng'omuwagizi wa NRM naye nabwe ebigendererwa byammwe mbimanya bitekisi oba yakikola nga Katikkiro bwe mutegeka mulabika kisukka nga bwe kyasukka ku luno bakuba abantu tetubagala muli NRM bino ogw'omulundi guno tobongoota ebipande bimwali muze tebabongoota Ssaabasajja Kabaka bagambye yakyogera by accident naye ndowooza Katikkiro bedakizulani nga Katikkiro yasalawo n'agamba nti Abitex da mu nkuuka olwokuba aleeta ebyobufuzi mu nkuuka nange nja kumubuuza gwasebo tukweyanziza nnyo okutukyalirako weewaawo mungu akutuwe otangayo akadde n'ojjako wano mwebale babadde benyizizza oyo Abitex yoyo kituufu nga ntegeeza abapromota mwenna nti tugenda kubeerayo tugenda genda ewa Commissioner General omwami gwe bayita John Musimbuzi olwa emisolo gye bateekako tugenda kulaga obutali bumatiivu nga tugenda wali ku revenue enakawa oba twamuwandikira n'agaana okutuddamu kirabika olulimi lwawulira awulira lwakulekalakasa kano mbadde nkerabide Kyagulanyi ku ssente z'enkuka muwalako ku deposit ate naali muwadde ntya nga gyeyansindika yagaana okunziramu okugamba Seremeka zagenda okuyimbira ekikulu kya byonna kwaligamba nti nja kuyimba tugambire nti lwaki buli atamukolera gwaggulako olutalo Alien Skin yagaana okumukolera n'amuggulako olutalo lwaggudde ku Kyagulanyi anaalusobola kakati omulembe guno tulina obuzibu bumu omulembe guno gujjuddemu ababuyabuya bangi kati ng'oyo ate ababuyabuya abangi balowooza mu bagezi kakati Alien Skin nze namufuula kyali Alien Skin yali awo ekivubukavubuka ekiyaya ekitalina makulu era ebyasula Alien Skin era bw'obanga tuli mugezi kimala osobola okulowooza nti w'amaanyi luli yakubanga ekivulu ng'abeera yeka mu kisaawe kati essaawa zino
alwana kukola birthday party ayokya motoka ate oyo omwana bamwegendeza ajja kutuuka okweyokya akola amawulire kyenjagala okugamba ebyasuula ali Skin kugamba oba toli mugezi kimala osobola okulowooza nti Alien Skin akyali w'amaanyi era w'amaanyi bamugulanga millions 10 kati aliko emu kitundu n'ebbiri ali kuseremeka ali ku million emu n'ekitundu Alien ate nga ne Shajuwola ebyasuula Alien Skin byali ebintu bisatu ekisooka Kyagulanyi owokubiri Abitex owokusatu yekenyenenyene yesuula bajjo taliimu ate bajjo kyemukola ate oyo yamalamu akagoba omusajja gwe bayita Alien Skin bamuwagira kuba baali bamumanyi nti awagira Kyagulanyi eziri musanvu yabeeranga ku TV na ku radio n'ayima nti bena mubeko nti vumanga Kyagulanyi Alien Skin yategeka ekivulu baali bakiyita return of an Gudo return of champion the return of champion Gudo return of champions mbagamba return from where oyo Alien Skin namukola ebitundu 6 ku 10 era mu music industry ninga yali katonda we owa Alien kubanga concert ya Freedom City ya mufula kyali gwo agitegeka nagwo agitegeka anti ngamba gwo agitegeka naye oluyimba sio lwamufuula Alien Skin anti oluyi baba kulumukuba nisitegeka concert yali badde wa bulijjo ebyakola Alien Skin nkugamba Kyagulanyi oluyi concert gyewategeka concert tebakubeera wagirangira wiiki bajja ebintu byo Abitex bintu byo bya fitina nzijukira opalaso yayinayo naawe n'oleeta kakati nkugamba omuntu yena nze enkola yange saagala muntu anyigiriza muntu okuba alina amaanyi Kyagulanyi oyo mbamuyitaani Alien Skin nategeka mu mbeera namutegekera mu mbeera yakumunyiggiriza gwagamye zino okumanya lisimumanyi kiriya nali manyi oluyimba City ya Danger City ya Danger ngo ate olulala ndumanyimu bigambo byonna mubikole nete munzijukiza olwokuddawo naye akasente wakafuna mulonki eyo kakati sente zisinga zasigala bweru zitya abantu tebayingira twafisa millions zono zalinga 22 amagoba zemwafisa twafisa naye nga sente eyo concert yali egenagena mubyafaayo byekivulu ekyomutwalo okubanga kyekisinza okukola okubeeramu abantu abangi era kibakuba Namboole twali tujja muggala 7 tekibangawo ekyo nogala Freedom City nogigala essaawa 10 ekyo tekibangawo naye omwami oyo mulaba Alien Skin saanyi okumulemerako kubanga engeri yatalina nnyimba kati bayinza okumbukirawo ne banvuma ne bansesula naye nga jakejjusa yakola blanda ebintu byokuvuma ebyo tebirina makulu Alien Skin